Ambike waona abayenda omwana kubira essimu ngamanya radio bajuuliriza kati ozatandike bana Uganda mwena tubebaza obuwagizi bwe mutuwadde tubadde tuva mu security briefing twebaza media zonna ezibaddewo awatali zisosolamu mukoze omulimu gw'amaanyi okulaga nti security egenda kuba y'amaanyi twebaza mwonna ababaddewo abamawulire mukoze ogwammwe bambi TV zonna zikoze ogwayo twebaza Bukedde twebaza NBS twebaza Sanyuka BBS twebaza ZUBC twebaza Star TV TV General twebaza Baba TV twebaza BTM TV nengo okusingira ddala twebaza TikTok twebaza Sky Soja abaddewo actually ku social media YouTube letujebaza kandi tumanyi badukwa mufuna content ne mufuna sente temujja tubebaza ku mpaka Sky Soja akoze omulimu gw'amaanyi ani omunago terabide kireva jja tubereddewo twebaza Bitex promotion akwa Bitex show ye sound agenda mugulu twebaza president wa bategesi wa federation empya Bitex promotions ayewo omubiri naye fe naye simancho yewo goja kibulira abantu kati bana Uganda mwenda eno press conference ya fesembayo twatandika olugendo lw'omuyimbi waffe ze gwenda banga namba 1 wa Uganda abantu gwe bali banyoma nga buli omu atulabanga abalalu okufa kuno mujaga mugulaga abantu okufa kuno mugula banagulaba ng'okwogera bwogezi ti Clever je ngenda muteka mu gusaawe gwayika 8 nga bagamba omuyimbi mulalu ne ba promoter balalu naye twebaza Katonda tugenda tuproving ensi era teri kisinga Katonda maanyi Katonda wabasazeewo teri kimulema kuba ensi n'okujjula kwa Katonda twalina essuubi nti ogufa guno gonna tugenda gukola obwagazi bwa Katonda twebaza Sound jeje events ndoza mulaba yasinga Sound mu Uganda atuwadde Sound n'amaanyi ge era fa bamukomye ndi mugato eta bintu bingi leta akawowo leta ebintu babinyuma leta ebintu banyumirwe twagala kulaba kintu kibaita quality jeje n'atugamba agenda kuba Kampala yonna Sound yagweyo newe match ndi ogenda kuwulira ku Sound ya jeje owebuli ndi ogenda kuwulira ku Sound ya jeje tutuusa ku lugendo lwaffe twatandika mbadde nsaba mu Katonda nyomanyi njagala nnyo kwa Katonda ekitiibwa kwa byengenda okwogera bikaawamu ne Mukama asooka atulungamye Mukama Katonda w'ekitiibwa ogufu guno ogunene bwe guti tuyamba ogujjuze olumya abalogo kubanga basubba ngambi bafuwa emidia okuva saawa nya paka kiro baagala Clever gyaswale abali mikwano gya Clever gye bamuvaamu mu public balaga ekifaananyi kirala munda balaga ekifaananyi kirala kwegamba Clever gye bwe yadda ku topu Mukama ate ne mikwano gye gyanyiiga ne gimulaga embwa nga jefura mu public ndi jimuyamba nenga jimulaga embwa ne Katonda gwe Katonda atayiwa abanaku bolaba nga Bitex ne bajja kitegeza kifaananyi kya kulwanira muntu anyomebwa tegeza kifaananyi kya kulwanira banaku era mbana Uganda mwena bali press conference eno teri mukwano ga singa Katonda bonna Bitex asobola okuyiwa bajjo ne bajja asobola okuyiwa Bitex naye Katonda yatayiwa tutusa ku lunaku lwaffe mulindwa olunaku lwanca abaguze tiketi kantwala omukisa bebaza press conference begenda okujjukirako waliwo omukyala Rebecca Weranda yagula tiketi za kakadde waliwo gwe bayita Nisha Kyeno yagula za mitwalo 15 waliwo gwe bayita Dolini Kajumba Canada yaguze za mitwalo 5 Alexander London yaguze za mitwalo 2 Camila Powers Bukoto yagula za 10 waliwo gwe bayita Hasa gwe bayita Ricky gwe bayita Wakalumba naye ekisingira ddala ekyankwatako omuntu gwengendo singa okwebaza ye musajja w'ejjinja eyangamba bamuyita Moses asindika kigali nasindika tiketi ya mutwalo nagamba yo contribution jetadeko Clever je ekyasingira ddala okunkwata ku mutima nenkaba amazige wakane nebaza Katonda mugamba nti sale yafe isemu ngabateka Clever je omwana yabadde ndaggulu yakubye simu ku TikTok nga mumuulya nagamba sina transport nina tereka emitwalo gyange 2 mbadde nsaba kujja kujiwa Clever je nakwatiddwako nnyo era tobadde tudde match nje Clever je yangambye papa omukwana abantu gwe bandaze sigenda gutekinga for granted mpadde y'ekitone kyange mpadde y'obulamu bwange nange okuyamba abo abayise mu mbeera gyempiseemu nsuubira nti Clever je amalala gonna abaga nti yalira amalala abagamba nti yalina empisa embi yagamba papa nalokoka navaayo eyo gye mukoze eki gye munsuubiridde owulira bulungi kyenkugamba wawa yalindamu sebo gyensengeri gye yamukubamu engeri gyabonyebonyemu gyatulye n'edduniya yakubulira ennaku y'ensi bwetambula era asekerera abayimbi yangamba papa nsekerera abayimbi aberagira ku bantu ba wansi abantu abo bakama baffe papa singa buli muyimbi naloza ku kyendozezzaako ajja kusangana mwana omuto amufukaamirire ng'amubuuze n'agamba nze nandibadde siragala buliri bwa mukazi wange mwala baseegu yange amubulaga naye ndaga abantu nti ensi nzibu ndaga abantu nti buno celebrity kyanjawulo ne mukubera muri yo life kati nawulidde essanyu nga Clever je yaboneredde oba yabonerera n'amanya nti talina njawulo na mwana asula mu kisenye ku kkubo Clever je yangamba ekigambo kyo sina njawulo na mulwadde ali kiruddu ffenna tulina omusaayi gumu tulina obulamu bwe bumu kati ngenda banjulira mukwano gwange Bitex abeeko kyayogera Clever je ajja kubaako kyayogera mujja kubuuza ebibuuzo naye banna Uganda tetuli safe buli omu yamba munne nga bw'osobola ekyatukoza Clever je mu kufa ogunene suubi nakulaga nti naawe ali atulaba ku kamera you can make it
Katonda tasobola kwerabira ate abantu ba wansi mulina okweba nange mbadde nkoze ensobi kansoke ne baze bannayuganda abantu ab'amaanyi bayiwa kirevajje bannayuganda tebaviriddewo kirevajje era nafunye omutima nasuze ensaba nenga Mukama nkolere ki bannayuganda ndayiraga Katonda mu ggulu mumpita mulalu bwe ndiddamu nenva ku mulamwa gw'abantu ababonaabona Mukama ttanga abaana bange nange nanzitiramu nalabye omukwano gye ku TikTok nkugambye nfa bwe ndiddamu nenkola ebyekisibu nawulidde ennaku nalabye abayimbi nalabye abantu ba bulijjo nga bapika kireva gyafuna abantu nakaabya amaziga ne mmanya nti Abitex ne bwakuvaamu oli ne bwakuvaamu ne Katonda akwata ku mitima gy'abantu tebakubeereramu sagala kuleeta ntala abantu mujaga mumanye mwe n'abamawulire nti kireva gy'abayimbi abanene bamuvaamu balinga baga kifaananyi kubalaga nti bamulumirirwa nenga actual sense kasatu amulanga erugogo mulanga n'empushinga yabwe nga ntono okuleka alien skin David Lutalo King Saha Misa Kisemakula Champion Gudo Betty Mpologoma Diana Nalubega kakati kambabuli ate abaana abakabi sebo mumulaba Felix the superstar mumulaba ne Wizo mumulaba ate abo bakabi era Wizo kye yakoze yaswaza family ya kamiliyoni era Wizo yankwasize nnaku nenkaba amaziga nenga ne Wizo mu family gwa singo okulaba nga atategeera naye ekintu kye yakoze na katono nnyo Abiteseka leka male point yange ze nkwanjira saagala obuzibuze bantu nze ngendo kwanjira nda katono nnyo katono nnyo Abiteseka male point yange mbadde nkulaga nti Wizo yaswaza kamiliyoni ne paraso kuliriza Abiteseka omuntu wakola ekirungi omuntu wakola ekirungi omusinga saga tekemu buchayi tugende mpola nja tugende mpola nze atuwambi omuzina gwe kiyamani musajja mukulu atamanyi kwogera kigambo nga sikitegeeza nze binyoga nange ntegeeza Wizo kyakoze post ka kireva family y'amayanja nga omuntu wakola ekirungi omusiima yebale nnyo kukikola bakikoledde mu budde butali butuufu family y'amayanja tubeegayiridde temugeza ne musala ku Jinja Road olunaku olw'enkya tubeegayiridde mwamusuulawo ne mumuleka muleke ensi yamulonze ne musitula omusajja ono mumulaba ono musajja yali superstar nakati akomyewo okubeera superstar ayina ensonga nzikiriza mu buwangwa omwana ono yaliko eddogo yensonga lwaki Mukama Katonda namuteekako ekyo amagezi n'ayimba oluyimba nti eddogo lyafuluka ate bannayuganda ne bamwaniriza baamusuula ne bamuteeka mu kiwonko mukkirize mugaane kireva gye yaliko eddogo oli musawo muganda wali kabero otya family y'amayanja tubeegayiridde nze stage manager ne ku mulyango temugeza ne mulinnya ku Jinja Road ku lunaku olw'enkya mumuleke ebirala saala kuyingira deep kireva agency yamusitudde bannayuganda bamusitudde ne bamuteeka waggulu ayina ensonga lwaki yayimba eddogo lyafuluse ekyo nkibagamba bannayuganda lwaki basizeewo okumubeererawo olw'ensonga nti yasuulibwa n'asuulibwa mu kiwonko woolabira omwana omuto asembera eddala okubeera omutozi omwana wange omuto n'amala avaayo n'akola statement eya family nze mba ngimutumye omwana omuto asemberayo eddala omuto omwana wa kamiliyoni yatunula n'agatamanyi kireva gye nze ne benkyogera mpulira amaziga gagala kuva mu gundi ono omusajja yali superstar ne bamusiraanya oyina nnyo kabampaane bajjo ebintu si byakabampaane famire yeebale nnyo kale ne tebajja wakirevajje twagala kubimanya kirevajje shoye bannayuganda be bagikoze era be bamugye mu kinnya ne bamuteeka waggulu mulekere bannayuganda be batajja wano muleke aswala ebibye famire y'amayanja esigaleyo n'eddogo lyayo ekyo kyenjogedde ate nkitegeeza bajjogera nnyo ebintu by'okuwaanawaana no kyenjala okugamba famire y'amayanja etuleke sala kuyingira deep tekawo mpalano buno omwana bamuboola ono omwana wa famire n'omwana omuto n'avayo n'akola live titamanyi kireva gye kije kiri osonyiwanga go muntu omukulu katonda yateekawo omutima ogw'okugamba nti sonyiwa n'obutasonyiwa weewalanga nnyo okwogera ekiringa tokitegeeza ekyo njogedde kyange ŋŋanze temumuteeka mu stage manager akugobye tokirizibwa kusala kibuye round about famire y'amayanja kati ng'oyagala okulaba ku kala zange entuufu ndabe kamiliyoni ku stage ne bamutyani ono ani palaso n'ono omulala ono yapostinze kuba oyo omuvubuka yeebale bambi yapostinze yeebale kamiliyoni yakikozeeyo palaso yakikozeeyo famire y'amayanja nobona asala wali bayita bali ku fido dido ku round about ya ku Africana bagenda kukwata ido ndi sodali tugeza n'olinnya wane rugogo Abitex stage manager ekyo tukimaze ate
Nababeera muzzukulu nababeera mujjwa kasita abala family ya Mayanja temugeze ne mulinnye Lugogo lunaku olw'enkya serious tukitegeeza mukoze fujjo lingi nnyo mu bantu babakooye ojja kulaba gwe tofaayo bampambyeko omuzindaalo Kireva gye kabeeko byabagamba mugatubuza ebibuzo olumu nga n'omutegesa akyaliwo wali twagamudde mutubuze basoko yogereko eri eggwanga kiwedde muleko muyimbi ayita abawagizi abooluganda mukama waffe Yesu Kristo yebazibwe nkakasanga mwena olunaku mulindwa mululaba nga lwengedde lwenkya mu kifo kino gadgets bazitaddeho muziraba nze abankutteko abakuŋŋaanyiza omukwano gw'abantu be bala boogedde ndwawo okuteekayo ekyango olw'ensonga balina gye bannonze ennaku z'omwezi 4 mikwano mbeegayidde mujje mu kifo kino mukijjuze tuswaze eddogo tuswaze sitaani kubanga nze munnayo kuva linavayo n'endogoka nezeriesonyiwanga omuntu akuzza mu bwavu n'abakuvuma obuvumi nti oli mwavu ekyo ekintu ekisinga okubeera ekibi ono Kireva gye bamulabanga omulalu olwoza mulalu naye obwavu bukuluma ne bukutuuka ku ggumba n'ofuuka omulalu n'obulako gw'okaabira ono Kireva gye gumanyi waasula nga watuuse waasula manyi waafaanana alina enjawulo n'abagoba eddalu bana bali ku situiti naye ng'okimanyi nti embeera esibula pointi yange abaganya ogitegeera pointi yangamba ebadde bweti katono nnyo amakireva gye mbadde ngamba Wizo yasomozza Kamiliyoni ategeera n'asomoza maama wa Kamiliyoni n'asomoza Muzeeyi Mayanja n'asomoza Palaso omuntu bw'akola ekirungi okyakola ki kati Wizo ki apositinga Kireva gye nga Kamiliyoni tosobola anti kyembadde nkugamba anti kitegedde kyenkoga totegedde logiki nti Wizo mu famire Wizo yabalaze nti ate ategeera okusinga n'abaamuzaala kati yogera Kireva gye nze kyembasabira kwe kusaasirwa si bampaana njogera mazima ate bampaana nze ndi mulokole nze ndi muzaŋŋanda kati nsanyusizza amazima tebagogera Wizo teyapositinze oyogedde mazima ki Wizo teyapositinze tosobola mwebaza ki yakoze bameka bakakuwa post omuntu akwatanga ejjambya n'agikasuka n'eyingira ekitooke tomuwanga omukono Wizo yamutema ekinkwade kyakulabira ziri mpalana za Kamiliyoni na taata we n'abaaki togitegedde tegeza gwewala n'owalana paka ku aba etegeza bitekisawalana kitange bwe yafaawalana nange muwalana yogera abusuku yogera Kireva gye nze nabagambye babeera boogera nina okusirika babasooke bakimalirize kubanga nze gye bantadde kati ennaku z'omwezi lunaku lwa nkya mikwano mbeegayidde mujje mujuze ekifo kino tuswaze sitaani mujje mujuze ekifo kino kubanga ebyogerwa bingi Kireva gye tayinza kukuba ekyo naye mwe mulize mulaba ku performance zange nga nange njaya n'okulinya ku stage bweziti kali nange mbakoola mikwano abali eyo mujje mu bungi mujjako mumaze okuswaza sitaani olwo eddogo temuliddayo kuliraba kitandikira wano ensi ey'emirembe okutandika nga temuli mu ddogo muleka agenda awummula enkya agenda Kireva gye kakati osuga tonnagwa omayimbi muleka agenda awummula enkya asobole okweteekera abawagizi be